Abakwate kuliko Godfrey Katunji nga ye chifu w'omuluka gwa Igwanjira mu ggombolola y'e Kabwooya, Lawrence Baguma nga naye chifu w'omuluka gw'e Bubogo era mu ggombolola y'e Kabwooya ne Charles Kusemererwa nga yavunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu wansi w'enteekateeka ya Development Response to Displacement Impacts Project era mu ggombolola eno mu disitulikiti y'e Kikuube. Bano kigambibwa nti babadde basaba abantu ensimbi okusobola okubagatta mu nteekateeka ya gavumenti ey'okwekulaakulanya ku miruka eya Parish Development Model. Bano okukwatibwa babadde mu lukuŋŋaana lw'abatuuze olwategekeddwa woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ku kitebe ky'eggombolola y'e Kabwooya. Wano abatuuze bwe bategeereza omumyuka wa kaliisoliiso wa gavumenti Dr. Patricia Achan nga bano babadde bajjako abantu ensimbi eziri wakati w'emitwalo 10 n'abiri ku buli muntu. Kandi ezo 19 zitakahiro yaro sente zindi zisangira tuhireho bagenda gantukora withdraw tumazire gukora budget agamajja kuija zireete then tuyikalitandike gukora narabiri atazokere nazo sente zingi gamakeza ebintu zokula ebintu turuzi ya milioni 4,6 nazo zitazokeho milioni 2,807 nazo akazitwara agakwa yayihayo sente zindi zikuingana na milioni 2,500 nazo tutazilole. Twagenda mu chief some of the members tufune forms okufuna sente. Unfortunately parish chief bakwita bakuma obavugo parish akatugamba egroup yetu no mu computer telimu amazima genyama sikugambwa amno kwekasaze tine kituma ikwatagana sente za PTM parish chief wangu mabwise ebintu byanga bikireo ati nyonko muta kabantaine kindi kikukandisa kwongera. Kino kye kitabudde Dr. Patricia Achan n'ategeeza ab'ebyokwerinda bakwatibwe. On extortion is an offense within the law, but it's a matter that we need to interrogate further and investigate in detail and have these people prosecuted, because it is going to be like a lesson for others. PDM money is to better the lives of the people and improve their well-being. But if the people are supposed to be overseeing extorting, then it is really very, very unfortunate. Ategeezezza nga bwe bagenda okunoonyereza ku bakungu ba gavumenti abagambibwa okubba nga batondawo ebibiina by'empewo. When we talk about ghost projects, it is basically the government technocrats who are the people who are responsible for those kind of projects. Where we see so many projects on paper, but on ground they are not tallying. Onera akoonye ne ku ky'okutunda emirimu gya gavumenti ebiwulirwa mu disitulikiti eno. Selling of government jobs by district service commission to be highly discouraged because it's an act of corruption itself. And as the inspectorate of government, we need a clean up on all the district service commissions. We might be forced to recommend that all the district service commission gets disbanded. Edward Musinja akulira abakozi mu disitulikiti eno asiimye omumyuka wa kaliisoliiso wa gavumenti okukwata abantu bano ababadde bajja ssente ku bantu. You know, we must be guided by logic. Can you have someone who is to work in your banana plantation and you ask him to give you money? Does that have logic? Nina listi y'abantu abancomplainingire ndaira muno abahirweho sente zaabo mutani council Kikuube mu parish ezikwawukana mu Hoima district. Kizuuliddwa nga abakozi ba gavumenti bwe babadde beefudde ekizibu okujja ssente ku bantu balyoke babakkiriza okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo naddala ez'okwekulaakulanya mu disitulikiti okuli Kagadi, Kiryandongo, Masindi ne Hoima.